batandise kurayira mpaka kutukura okutano neba MOP neba minister bagenda ku okuronda mu cabinet state minister pa permanent secretaries nabe bife birara bwe mutuka mu office za government baganda bange ba sister bange mukole bitufu batya President Yoweri Museveni bwamala kubaronda mwe mudukanya buli kimu mu behalf ye naye webuze obuzibu butuukirawa bukyukirawa nosanga esente z'enguudo amalwaliro amasomero mubichanolinga nibidde wamu ku facing reality eriwa bwe mufuna strip kubanga mumale kurayira mugenda kuva mu gwanga mutambule mugende muwumuleko yeje muwumulira lwaki timubikola wano eyo je mugenda kulwalira kubanga sisubira ngo timujja kulwala nebwe bakutwara Aga Khan Hospital Aga Khan Hospital e Kenya yiyo musajja weyo alijeri yobawa mu Warabu si ya government ye Kenya kati byosanze mu Aga Khan Hospital e Kenya lwaki tobizimba kiryandongo kubanga lyelwaliro lyozimbye notazimba church siganye ngo timuzimba church ne elwaliro lyozimbye noteka mu facilities ebyuma buli kimu bye bakujanjabiddeko e Kenya e Germany e Bungereza wa n'ensendara kitegezo bisembezeza kumpi ku bantu batasobola kugenda mu mawanga agozi India ate nosigala ofunamu n'akasente kubanga amalwaliro amanene mu nsi yonna ne kampuni zikola madagara nga bw'olaba kampuni zikola ebyokulwanyisa si za gavumenti naye kankwe kizambu ngelwaliro lye Kenya erya Aga Khan lya muntu buntu ne government bwebe yagala kutuusa service eri abantu babulijjo yengayo government je tayina yeddwaliro eyisiza mweri edwaliro obuyambi butuuke ku bantu batya nga bwora bakaherese clinic ko kukyala ekyo ekizindalo nikiyita mu kiugamba mugende ewa Kimbugwe oba wa Joseph oba wa Steven ku kalwaliro kali wali ku ka clinic Steven's clinic we bagenda kugemera baana naye lya muntu oba we bagenda kugabira obutimba kitegeeza kanu ka clinic katandibwa omuntu wo ku kyalo government we yasinzinzidde negamba katuteke wane dagala yokugema abaana babagemereko tokomye kuleta service kumpi naye oyambyeko ne government okuyitira mu sente zo kye watandika kutuusa obuweereza ku bantu babulijjo naye mugenda kuzimba zi mansion ku byalo bye muva mansion eyo teyina kyeyamba muntu ali ku kyalo teyina omuntu agenda kufa nawe kenyini ogenda kuva wano ogende Aga Khan oleke mansion yo wano e Uganda kati kiba kikuyambirawo tera aganye timuzimba zi mansion zamwe
timuzimba chachi zimuzimba buumbi busatu buumbi buna ate nazo zemubye bubbi naye omu chachi missionary society abazunga bava bweru nembeera gye baalimu bwe baatuuka wano baamanya ngu Namirembe oba Rubaga wadde twagala kuzimbako church oba Kibuli twagala kuzimbako muzigiti naye wayina kubeerawo eddwaliro n'essomero kitegeeza Katonda bw'aba takuwonyeza mu muzigiti mu kereziya mu church oba tanagenda mu kereziya for spiritual intervention oba for spiritual healing soka mu ddwaliro naye wadde osoose ne bakola ne bamanya ngu abantu bajja kulwala naye otanalwala oyina n'okumanya kusoma n'osanga ngu bazimbanga church bazimbanga essomero ne bateekako eddwaliro ne church batanalowooza na wakwebaka naye gozimbye gaali kwoleka embiri mu byalo eyo mubawejjere wataliyo wadde eddwaliro isembeza obuyambi kumpi gwe official wa government sembeza service government eyitire mugwe kutuusa service eri bantu wadde lwaliro liryo case clinic ya government nedda Kampala hospital ya government nedda kati nze njogere biri Kampala wano kati zimba Kiryandongo private hospital gwe MP gwe minister weyo zimba wasagala kwogera ku bantu mmwe abazimbye zi billions and billions of z'amayumba watali zekiyamba ku bantu babulija basembayo wansi otegere kintu ekyo ababeere entebe eyo bawula Emmanuel Hospital ya government ya muntu buntu naye eweereza service eri bantu basembayo wansi ule kintu ekyo doctors clinic ya MP Seguku yani kati nawe eyo doctors clinic eya Seguku jikopo jizimbe ewa mweyo Kabura Maido Kitugumu Maracha kati government bwebe sindike dagara kale litukire ku clinic kwejo kudwaliro lyo liryoke lisasanye mu bantu tunulira sawa zino nkuwe example ikizimbe kyoranya bade government yaregambye genda kimaliriza omugenza w'omuremire tanga esente z'enguudo amalwaliro amasomero mubicanolinga nibidde wamu kufesinga reality eriwa bwe mufuna strip kubanga mumale kulayira mugenda kuva mu gwanga mutambule mugende muwumuleko yeje muwumulira lwaki timubikola wano eyo je mugenda kulwalira kubanga sisubira ngo timujja kulwala nebwe bakutwala Aga Khan Hospital Aga Khan Hospital e Kenya
yiyo musajja weeyo Algeria bawa mu Warabu si ya gavumenti ye Kenya. Kati byosanze mu Aga Khan Hospital e Kenya. Lwaki tobizimba Kiryandongo? Kubanga ly'eddwaliro ly'ozimbye notazimba church. Siganye ngo timuzimba church. Ne erwaliro ly'ozimbye noteekamu facilities ebyuma buli kimu bye bakujanjabiddeko e Kenya, e Germany, e Bungereza wa n'ensi endala. Kitegeezo bisembezeza kumpi. Ku bantu batasobola kugenda mu mawanga ago zi India. Ate n'osigala ofunamu n'akasente. Kubanga amalwaliro amanene mu nsi yonna ne kampuni zikola madagara. Nga bw'olaba kampuni zikola ebyokulwanyisa si za gavumenti. Naye kankuwe kizambu ng'erwaliro ly'e Kenya erya Aga Khan lya muntu buntu. Ne gavumenti bw'eba eyagala kutuusa service eri abantu ba bulijjo ye ngayo gavumenti gye tayina y'eddwaliro eyisizamu eri eddwaliro obuyambi butuuke ku bantu. Batya nga bw'olaba Kaheresi clinic k'oku kyalo ekyo ekizindalo ne kiyita mu kiwugamba mugende ewa Kimbugwe oba wa Joseph oba wa Steven ku kalwaliro kali wali ku ka clinic Steven's clinic we bagenda kugemera baana naye lya muntu oba we bagenda kugabira obutimba. Kitegeeza kano ka clinic katandibwa omuntu w'oku kyalo gavumenti we yasinzinzidde negamba katuteeke wano eddagala y'okugema abaana babagemereko. Tokomye kuleeta service kumpi naye oyambyeko ne gavumenti okuyitira mu sente zo kye watandika kutuusa obuweereza ku bantu ba bulijjo. Naye mugenda kuzimba zi mansion ku byalo bye muva. Mansion eyo teyina kyeyamba muntu ali ku kyalo. Bwe baatuuka wano baamanya ngu Namirembe oba Lubaga wadde twagala kuzimbako church oba Kibuli twagala kuzimbako muzigiti naye wayina kubeerawo eddwaliro n'essomero. Kitegeeza Katonda bw'aba takuwonyeza mu muzigiti mu kereziya mu church oba tanagenda mu kereziya for spiritual intervention oba for spiritual healing soka mu ddwaliro. Naye wadde osoose ne bakola pray ne bamanya ngu abantu bajja kulwala naye otanalwala oyina n'okumanya kusoma n'osanga ngu bazimbanga church bazimbanga essomero ne bateekako eddwaliro ne church batanalowooza na wakwebaka. Naye gozimbye gaali kwoleka embiri mu byalo eyo mubawejjere wataliyo wadde eddwaliro. Isembeza obuyambi kumpi gwe official wa gavumenti. Sembeza service gavumenti eyitire mu gwe kutuusa service eri bantu wadde lwaliro liryo. Case clinic ya gavumenti nedda. Kampala hospital ya gavumenti nedda. Kati nze njogera ebiri Kampala wano. Kati zimba Kiryandongo private hospital gwe MP gwe minister weeyo